Kasubi kyekifo eky'ebyobuwangwa omutereko w'Abassekabaka n'abalangira. Ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku buwangwa ki UNESCO kyavaayo na alipoota ekakasa nti Amasiro g'e Kasubi beemu ku bifo ebyobulambuzi by'okumwanjo mu nsi yonna. Mu mbeera eno ekitongole kino kyegatta ku bantu ba Kabaka okuddukira omulimu gw'okuzzaawo Amasiro naddala ennyumba ya Muzibu Azaala Mpanga, enteekateeka eyambye ennyo okutambuza emirimu. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yassaawo enkola y'okulambulanga omulimu ogukolebwa ku Masiro okuwanga abantu ba Buganda amawulire agalaga wa omulimu wegutuuse. N'olwaleero Kamalabyonna Charles Peter Mayiga nga werekeddwako minisita w'obuwangwa ennono l'obulamuzi mu Bwakabaka Oweekitiibwa David Kyewalabye Male, sipiika w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Mugumbule, minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Noah Kiyimba n'abalala bakedde kulambula Masiro. Banesira bayitadde ku nnyumba ya Muzibu Azaala Mpanga eri mu kumalirizibwa mu kiseera kino abawabula akayole nga bayambibwako ab'Abaganda nkerettanyi. Wasooka n'otukwasa ogw'emmuli twagukola bulungi. Naguno nkukakasa nti ke tutambuddeko nsuubira ku ntikko tujja kutuuka. Mukadde wange Katikkiro awamu n'olukiiko lwonna lw'oli nalwo n'ab'amawulire, kino ky'ekibiina ky'Abaganda nkerettanyi ekikoze omulimu omunene mu kusoomoozebwa okwenjawulo, naye ate ng'otukubiriza buli lunaku nti omukulembeze tabeera na bizibu ku kaseera nga byakulembeza, wabula kutema mpenda kutya bw'obivaamu omulimu gusobole okudduka obulungi. Katikkiro mu kwogera kwe ategeeza Obuganda nti essaawa yonna omulimu gw'okuzzaawo Masiro guggyibwako engalo nalabula abo bonna abogera ebitakwatagana. Ennaku zino abantu bekubisa nnyo ebifaananyi nga bagenze ku kizimbe ekisinga obuwanvu wano e Dubai. Ennyumba ey'e Dubai empaavu ennyo, nnyangu nnyo okuzimba okusinga Muzibu Azaala Mpanga. Bayinginiya we bali bayinza okukubuulira. Mwezi gumu myezi ebiri bamaze okukuba pulaani, bayinginiya bategedde empagi ezeetaagisa ne sementi nga batandika bazimba. Kino si bwe kiri. Kale n'olwekyo omugigi guno omuto Ssaabasajja Kabaka gwe yakwasa Obuganda obw'omulembe gwe abavubuka, twagala mu kitegeere nti Muzibu Azaala Mpanga ajjayo ekifaananyi ky'obugunjufu bw'abantu ba Buganda obwatusangibwa nabwo. Tuyinza okuba twali tetumanyi kusoma na kuwandiika, naye okusoma n'okuwandiika si ke kabonero k'obugunjufu kokka. Awo no tukukola n'obwegendereza tusobole okuggyayo ekifaananyi ekyo kyengezezzaako okunnyonnyola. Kamalabyonna yeebazizza olukiiko oluzimbi olw'okulirwa Oweekitiibwa Agikaddu Kiberu olw'omulimu gwe bakoze ogugoberedde obulungi ennono. Omweyogereza ono omukola ki? Bye baagala bye boogera. Gw'osigala okola ky'omanyi ekituufu okutuuka lwe kinagguka. Kyemba mulaba nga tetuva mu mbeera. Ebintu bikwata na bukkakkamu kubanga kye tuliko tetugezesa kigezese tukimanyi. N'olwekyo neebaza nnyo abali ku mulimo guno era manyi nti bajja kugutambuza okutuusa banaaguggusa. Maliriza nga neebaza abakyala abali wano, abazaana abakuuma ekibuga kino, ebyo byonna bye tusaana okwekaliriza n'okutegeera obulungi. Osiano Mukibi, BBS Telefina, ageesigika.